abasajja bonna b'olaba luba President Robert Kyagulanyi Ssentamu wattu balina ebizibu bingi era bakolera ku mudumu gwa mmundu naye bagamba obanga ogoba musajja munno olekanga mwezi n'akozza. Mwana musajja mukulu Moses Sali azze n'ayogera oyo ne muleka kuba mutamwamuwadde budde. Mwana musajja mukulu Wambuyi Gravity bwe yazze n'ayogera ne muleka temwamuwadde budde. N'abala bagenda kujja bangi bagenda kujja kuba abasindise mukola mulimu ki kusinzira ku kibalabye. Njagala mbawe trick omuntu omanya nti Windows ze tezikola bulungi nnyo nga ne bwayogera takola mawulire temumuwa budde. Temumuwa budde kati nga mukulu Moses Sali. Mukulu Moses Sali Windows tezikola. Ya kati temumuwa nnyo budde mulekaawo kuba yalimu okutegera nti omuntu waakuleka n'avaawo. Kati waliwo omusajja Pastor Aloysius Niyonzimana Bugingo. Niyonzimana Bugingo ono mu myaka egyedda yali abuulira enjiri era ng'alina amafuta. Naye Niyonzimana ono gyagenze nga ayika Windows nga bamukozesa emirimu emikyamu gyegiriwa. First and foremost njala bagamba nga temonna njagala omuntu njala mulumbire mu phase nga mutegedde kizibu kikyalina njala soka kibategeeza. Bugingo yayidda abulako majani kunywebwa lwaki bw'obanga owulira enjogera y'omuntu kye tuyita tone of the language olulimi lwakozesa nga lukawufu n'omuntu wali mu nnaku kye tuyita sadness waliwo sadness tone. Kati Bugingo message yasabye ofuma yabadde ngeri sad omuntu walina ekintu ekimuluma kimu ku mutima ntasobola kyogera naye nga kimutuddemu kanki bagambe. Bugingo ayidde abulako majani. Omanyi enkima gyekoma okulinnya emiti gyekoma okwanika obwere bwayo. Omusajja ono ayidde bambi ali ku pressure ekisookera ddala yeeralikira olunaku bwe lulikya ne bategeera nti Pentagon tegenda kuzimbibwa teriiwo. Ekyo akyeraliikirira nnyo. Bugingo kesi yali kyaddijja eri tevangawo. Bugingo kesi y'endiga okufiira ku church kesi weeri wadde baagiyisizza mu lujja. Bugingo aba M23 bamunoonya kyobola bwomanyi nti obeera Bugingo amulaba ennaku zino alina emmotoka either bbiri ezimutambulirako nga zimukuuma olw'ensonga eri abamunoonya. Kati Pentagon yo temugisuubira. Lwaki temugisuubira? Kansoke mubalire statement yenu. Pentagon temugisuubira. Bugingo ali ku pressure okuva mu State House ne ku CMI. Poliisi erina emisango gye, CMI erina emisango gye. Already M23 ng'ekibinja kimunoonya kubanga alina bye yakola bye batakkiriziganya nabyo. Kati Museveni amukozesanga enkwaso oba ke tuyita akanyeebwa aba bait okukola emirimu gyawe by force. Kati yabagamba obwana bwa Nuupo Bulumba buyinza okuvuma n'emmere n'ekolemu okulya n'essente ne zikolemu okulya yali akimiininga. Kati yazze okwogera ekigambo ekyo ng'akimanyi obwana bugenda mukuba naye nga talina kyakkola. Alina okujja ayogere kyemutaasobodde kumanya. Kati nze bwa forensics mutegeere yazze okwogera ebigambo bino ng'akimanyi nti obwana bugenda tebakulya ssente babiraba era babimanyi. Mwe kyemutannamanya endiga bwe ziba zaali mutwalo wasigadde endiga 10,000 akasanvu kadduka. Bwe mba temukimanyi nti endiga bwe ziba zaali mutwalo akasanvu kadduka kagenda mwe mwakaddusa tewali yaddusa ndiga za Bugingo mwe endiga kasanvu zagenda. Kati waliwo ndeeze 13,000 ande ezimu tezikyajja kulipotinga ku church zibeera yeeyo. Kati njagadde obategeeza nti omusajja ono ali ku puresa mumanyi mugita puresa ali ku puresa muli mbigere muli mbulimaawa muli mu mutwe buli wamu. Kati bamugamba waayikola kyovola yasooka n'asindikayo oli stripper ajayogere mwakuba stripper teyaddamu kwogera mwakuba stripper
ekigambo stripper mukimanyi waliwo amanyi kigambo stripper wano njagala munyonyola musaala zikibanyunya mukyogere wano stripper mwakuba stripper gwe yasooka okusindika mbu avume Robert Kyagulanyi Center mwakuba stripper yasirika taddangamu wadde n'engulu ne mission gye yalina eyogamba ajja kwesiba mu Kampala Central omumansuzi webale nnyo mwakuba omumansuzi Susan Makula Bujingo ne mukuba omumansuzi yasirika taddangamu yafuna ne kamunguluze mu gundi mu mbugoze tannatereera kati mutegedde kati ng'oyagala okumanya mutuusiza Bujingo muina video zonna ng'agamba Pentagon omusingi tugusimanca luli kati omuntu watuukira okugamba nti make sure you vote Museveni in the coming election. If you don't vote Museveni, there is no Pentagon. Nakugamba fuba okulaba nga olonda Museveni bw'otalonda Museveni Pentagon teriyo kati aho kitegeeza njagala mutandika okusoma ebintu bino musomere ebbaluwa mu bbaasa njagala musomere omusajja okujuga nti bw'otalonda Museveni Pentagon teriyo kitegeeza Museveni ye security yo Pentagon teriiwo alina security nga Museveni waali Museveni bataliwo Pentagon teriiwo mwakalabye kano nze mmanyidde ddala nti Museveni betumuzaako tugenda kuzimba ekkanisa eno nga tetuwulidde namu zikubira waggulu mu linnya erya Mukama Yesu ekirooto kyange bakiyita Pentagon kati bw'obanga wasomako ku mbeera z'abantu eza bulijjo nga wagamba Pentagon ogenda gizimba emyaka 2 egiwedde n'owabulira ne ssente ze wasondako essaazi n'obagamba bwe mutalonda Museveni yo Pentagon eyinza obutabaayo kitegeeza watuusa akoze eki ayidde awo si we wakulu we wano ono e Bujingo oli gino bu 2013 nga tannabeera mivuyo gyonna y'ono kati bw'owulira njagala owulira toni olulimi lwe ebiga byayogera kati njagala owulire na wano bulungi nnyo wano tuva mu bizibu nga batuuza mu bizibu ekimala Mukama golokoka tandika okutulumbula golokoka tandika okutugumbula golokoka tandika okwabya emitima golokoka tandika okwabya emmeeme zaabwe golokoka Mukama buli akunja ekyobulimba okibamba ako kowulidde aseerera nga ayagala kaaba omusajja alina ekintu ekimutudde ku mutima stripper takimanyi endiga tezikimanyi yakimanyi akowulidde aseerera nga ayagala omanyi kizibu nnyo omusajja okuva mu toni eseerere yekaaba n'oba afiiriddwa mukazi we kati wano tuli mu psychology kizibu nnyo omusajja eriyo maani okuva mu toni eyo eseerera ng'ekaaba esawundinga ng'ekaaba omuntu oyo alina akantu ako waliwo kyali wange muganda yamuyita Wanta ali ku TikTok Wanta alina akantu ako naye eri talent yali gifted by nature Wanta alina akantu ako kati waliwo omusajja ng'alina akantu akatoni akaseerera akaagala okukaaba abasajja batera nnyo okukaaba either nga emmali eyo neesiridde oba afiiridde omwana we oba mukazi we kintu kyonna kyayagala omusajja atera nnyo okufuna akantu ako akaseerera kati woli omusajja ono ng'aseerera akantu ako kitegeeza alina ekintu ekinene ekimutuddemu nga talina ngeri gyakibuukamu n'ekyo ekiriwa owaaye ettaka kw'otudde si lya jjajjaawo
okimanyi bulungi nnyo nti ye wattali kyadde oluvannyuma lw'okukula ebijjanja bya Susan Makula ndi nkimanyi endiga yafiiriddaawo nti ye n'ennyumba gy'oyita White House ogimanyi siiyo n'ettaka kweri nti siiyo nti ye omulimu ogumanyi gwakolumba Robert Kyagulanyi Ssentamu kati mutegedde kyenjagadde mbawe forensics mugende okulumba omuntu ngamye nti omusajja abolako majaani ya era kino muyinza okera ku makya omusajja yafudde obange emmotoka emutomedde wa pulesa njagala mule tooni eyo yokka gye njagala muwulire omusajja kizibu nnyo okuserera mu tooni eyo buba bulumi bw'amaanyi nnyo ono Kyagulanyi si yamuluma kambagambe Kyagulanyi si yaluma bwe kubanga Kyagulanyi is none of business towards bujingo Kyagulanyi si pastor Kyagulanyi talina kanisa talina business na bujingo nti bali mu competition ya ndiga no kati Taine yajijjawa kubanga he is forced to attack an innocent man. Nenga amanyi backfire nga namusindika okwogera singa batatuukiriza byalina kwogera. Oba muntegedde njagadde okubanyonyera naye mwamukubya nnyo naye nga temusobodde kufuna forensics details za kintu kino. Bujingo talina buzibu na Kyagulanyi no kubanga tebali mu business yemu talina kyamwagaza naye bamusindika okulumba Kyagulanyi kubanga alina akamaso ke yagwako one ettaka siririya tasobola kuzimbawo sente bazimuwa yatta omuntu Richard endiga yafiiriddemu obudde buweddeyo kati njera kutegeka bana baganda manya batula mu meeting ne bagaba na ekituufu kiri nti akasajja katulubye obudde buweddeyo gwe yagala kumenti akasajja mokalibi obudde buweddeyo Museveni bwe yagenze ekisolo tokwabaddeko mmotoka mbisimayiza abantu ba security simayi bandi batambula yagenze na majje peke yake gokka kubanga e protection yabadde alina kitegeeza gwatano tisinze kintu kino akasajja kajjo bakakubira simu nti lero kola kino njala sanja kantu kano mukawuli kyenjagadde muulye tooni eno njagala muulye kibayita tooni mulyoke mutegedde omusajja ono bamusindika okole ninga nakimanyi backfire wulira tuva mu bizibu nga batuuza mu bizibu ekimala mukama golokoka tandika okutirimu kati kamwaka bikasasiro ganga tuva mu bizibu batuuza mu bizibu that means yakava mu kizibu kyali kyaddi file pending file yendiga neyingira endiga yafudde etya kyavaga tuva mu bizibu batuuza mu bizibu kankubuuza mukulu ku bizibu byoyogerako Katonda kizibu kikyakuzizaamu kubanga oyimiridde okulwa Katonda bizibu kibi yakusindikidde omuyambeko byavuddemu ate nakuubira bimuyambeko Katonda tebiriiwo justify no yali kyali pendinga bagikutera ku mmeeza ne bagana endiga yazzeeko nayo iriyo kati ye tuva mbizibu batuza mbizibu kati kipendinga munaku mwajja lumba kati akasajja kali mbuzibu kanga bazanyire konna tuveewo wano kuba tetujja kulwawo wano tuva mu bizibu nga batuuza mu bizibu ekimala mukama golokoka tandika okutirimbula golokoka tandika okutubumbula golokoka tandika okwabya emitima golokoka tandika okwabya emmeeme zaabwe golokoka mukama buli akunja ekyobulimba okibambaze mukama kyebatwambeza buli lunaku okibambaze mukama n'abaana baabwe okibambaze mukama ne bakazi baabwe okibambaze mukama n'abazadde baabwe obasogonyole taata obasogonyole abalwana n'omulimu ogubakomerererwa obasogonyole abalwanagana n'omulimu ogubakomerererwa obasogonyole abalwanagana ne saddaaka tusangula amaziga tewebaka mukama tewebaka taata tukwegayiridde twagala kuzimba nyumba yo twagala
emiryango gy'amagombe giggale ne bananyini gyo baziike emiryango gy'amagombe giggale ne bananyini gyo baziike. Kati Esaala tagisabira Kyagulanyi. Kuno Museveni kwali, Muhoozi kwali, buli omu kwali. Bannyabo ne bassebo. Esaala eyo ono agisabira Museveni ne family yibuke ere ku makyanga either government bagiwambe bafiiridde mu buliri kesi closed teryamubanja. Kyemutaano tisinze kyenjagadde kubanga nze buli kimu nkiwa time n'ekitunuulira n'ekikolako forensics. Ono Esaala teyagisomedde mmwe abanuupu oba Kyagulanyi no. Esaala agisabira Museveni kenyine bakere ku makya either nga bafudde oba government bagiwambye kesi closed teryamubanja neligazimubanja ekikulu ky'Esaala eno kubanga bwagati Katonda teryebaka bwanegete Katonda yebaka kano teyebaka abira 24/7 abakola abamutali kati bwagati yebaka olinga muduumira kati ngera bategeeza Esaala gye yasabye tanagisabirako Kyagulanyi omuntu yenna abaddamu no. Alina ekintu ekimutudde ku mutima yekka yakimanyi naye ekimutudde mu kima kimanyi bakiyita alo ekyokukola okimanyi kati bwe buzibu mukitegedde Katonda yebakangako ate Katonda tava mu bizibu n'akwongera bizibu kuba Katonda akola emirimu gye. Kati bizibu kibiwavaamu ate bakuletedde bizibu ebirala kitegeeza abamanyi okusoma bulungi nnyo olulimi lw'ebigambo n'ettooni y'ebigambo mujjafu kasita omusajja yenna aseerera akantu ako manya alina obulumi kankabatiremu kenjagala kokka muno tisinge akagambo ako buli musajja ali kuno okimanyi bulungi omusajja watuuka mu mbeera situation n'atandika ako ebeera pain ngoza no gamba Mukama Katonda mmira jala tugende ku nsonga endala kano kenjagala muwulire kano kokka tuba mu bizibu nga batuuza mu bizibu ekimala Mukama golokoka tandika okutuyungula golokoka tandika okutugumbula golokoka tandika okwabya emitima golokoka tandika okwabya emmeeme zaabwe golokoka Mukama buli akunja ekyobulimba okibambaze Mukama kyebatwambeeza buli lunaku okibambaze Mukama n'abaana baabwe okibambaze Mukama ne bakazi baabwe okibambaze Mukama. Oyo tomuvuddeko kyenjagadde obbawa ako kokka mukategere kasita olimu akagambako omusajja omanya omusajja alina obuzibu baabakazi obulumi bwabwe atandikirawo n'abaluka n'omusajja kasita ajjala nnyo kuta n'olya nga asera yagala kaaba manya kyaliko kizibu kati bo omuntu wammwe mubakwasiza amaze obbawa buli kimu kyonna mbakoledde